lemelelwa olomo saine mpitao Nande wate nafa na yoro musai ni wano mumasogo mukama ay Nande wate nafa na yoro musai ni wano mumasogo mukama Nande wate nafa Okay, yes, chena mnana tunize musambo MCF radio emereo moyo bwo yes kuolida chikabi mutano ezwaka chingire sawa sai mutu yakwa chingira buza msumbawo nainga chalife na mpola sasa kulaba zewe bwana wera bachimanyi bwe nchazo muyimbi nga musinza sometimes biga binzi gwako osegedde leso ko buze kubatuliriza then ate tutandikira nanga batuliriza ku MCF radio tubana musiza nnyo mulinnya lya mukama waffe Yesu erinnya lyange yenze Grace Mugume ndi mulokole nvilire ddala Kasubi ku UCC era omusumba wange Bishop Serumaka. Amina. Nzaiswe okukulaba. Kanisebo. Yeah. Kati on the UCC music abantu so far ambade bamuwulira abamu nga tibakulaba okusinkana physically. Abaya abantu bano oludda munaye n'abamu ayina okubanga addenga akumanyi naye nga tamanyi nti you know mbere fanagana ko bwetyo briefly singa omuntu abanga yandigadde okumanya ku ebitonotono ebikwatagana ku Grace Mugume. Grace Mugume mulokole yakkiriza Yesu myaka gy'emito nga kyasoma yazaalibwa maka nga balokole naye namala n'ayatula kubanga yategeera nti obulokozi bw'abazadde si bulimu essaawa bangi abantu abamu bawasuula olwokuba taata ne maama balokole bamuzaala nasaalibwa ndi mulokole tewali azaalibwa nga mulokole bayibuli egamba okukkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwako si abazadde nga be bakwatuma kyategeeza olugendo lulwo nga gw'omukwali pasono. Okay. So nenjatula wadde nga nakulera mu kanisa naye namala nemmanya nti nina okwatula nenzikiriza ebyange nempita mu kwezesebwa nga kwange sikwa abazadde bo kasiga maama ekikolo bino ye yabintekama kati nga ku luno nsazeeyo manzi so nenjatula olw'ekisa kya Katonda natandika okuyimba nga bakadde bange bafa nga ndi muto nenkulira mikono mingi obujulizi bwa lulala ntegeera naye olw'ekisa kya Katonda ndi wano ng'era ennyimba bw'oziwulira nyimba nnyo ebintu ze newandikira ennyimba zange nyimba nnyo ebintu nga binkwatako yes a personal experience. Yes, it is a personal experience era si kulukuta nnyo ng'omuntu ampandikidde kubanga simanyi iwandika ekikyawandika kati ebisinga osobola okulaba nga amaziga gampitamu nga nyimba but I know the story behind whatever I'm singing. Yes, and I believe this is one of the reasons lwaki abantu bakwatibwako kuba besanga ng'obulamu bwenyimbako nabo babutuulamu abamu nga babulimu n'agamba omukazi ono ayimba ebintu nga bya ddala because siwandika bwandisi nti kakyakavuga and experience yobulamu bwange oba Katonda kyatuuziza ku mutima gwange. Okay. Yes, now katitunulira this as a ministry, but before nga kukkiriza Yesu Kristo it was kitandika talent because the ministry part of it and then the talent part of it. Tutunulira Grace Mugume primarily. Did you have music within you? Did you used to do music during because musomero ngokyasoma mu primary because mujja mu bintu bino
natandika okuyimba nga ndi mu nursery. Nejjukira ku speech day. Naye nali neetya nnyo nze naakatandika okukkiriza nsobola oyimirira mu bantu ne banzikiriza. Kyantawaanya nnyo kubanga omutima gwange gwakula n'okugaanibwa okungi. Kati ne parents day yaffe yasooka nga ndi mu top class, mama wange saamuyita. Abazadde be baamugamba nti omwana waayimbye. N'agamba lwaki tewangambye nga sikkiriza. Kati ate abo abazadde ne bafa. Kati nakula nga simanyi nti nsobola. Kati njukira mu primary school choir ezo ng'ogendayo ne bakugoba. Kati nembikaamu nembikoowa. Naye mu kanisa mwe nali mu primary school mwalingamu ka band nga bakayita living band. Kati omukyala yali akakulembera, simanyi oba atya naye yansipotinga n'akanteekamu. Era nga mbeerayo eyo nga sirina nnyo kyamaanyi kyenkola, naye kannyamba nnyo okwezuula kuba baamala ne bavaawo abanene be yali ateddeko amaaso. Nensigalawo kati nga nze nina okutuula mu kintu kye. Kati bwentyo agenda azuula potential endimu luli gy'atassangako mwoyo. Namanya nti omwana ono ddala asobola. Fellowships z'awaka we twabeeranga, maama wange mulokole mutumidde, mukyala Katamba, she's a wife to my uncle. Twasinzanga ewaka nga ngamba tuweeyo limba tusinze. Kati one time naye ne muwulira ng'agamba naye omwana ono aliko ekintu ekyenjawulo. Kati ebyo nga mbiwulira mu bantu naye nze nnyini byo nga sibirinako. Kati mu secondary, ntuuka mu secondary banfuula music director, scripture union. Kati olwo nga ntandise okuyimbayimbayo mu fellowship, si mu kwaya. Ebya kwaya saabigoberangamu nnyo, naye baamala ne bampalula ne bantwala. Kati mu fellowship omwo nayimbanga obuyimba buno bw'owulira nandibadde nafa. Era abaana mwe baava obusaasaanya mu makyaki gaabwe nga sinnaba kutandika ku recordinga. Naye nga mbuyimba n'enkaaba. Mu fellowship abaana ne bantandika okunjagala, bwentyo bwe ntandika okuyimba. Naye awo wonna nga si recordinga nga nnyimba buyimbi. Oyimba bibyo. Nenjigiriza nabeeranga n'abaana ku ssomero nga mbayigiriza okuyimba okwo. So ntandika okurecordinga ng'olwo mmaliriza senior 6. Utandika recording. Itandika recording obuyimba obutonotono. Wow. A word to someone out there. I know lots of esteem, like when it comes to ministry, because na intero kusinkana abantu amunomusanga nga good omulaba nga aliko ekintu ekyenjawulo naye nga alina esteem eyo nga yeetaaga kusobola. So a word to someone ali mu kuyita mu mbeera efaanaganako bwetyo okitegeera. Yes, ekigambo kimu oba bibiri ebiyinza okuba nga obaolyawo bisitula emmeeme y'omuntu. Kinyinza okugamba omuntu oyo nti Katonda kyemmanyi asobola okuyisa wantu wonna ne waba blocked. Ekikulu kyenyinza okugamba omuntu oyo kyenkola ekinyamba kusaba. Tova mu kubeerawo kwa Katonda tewali kibuildinga confidence nga kubeera maaso ga Mukama. Ensi ne bwekuyiira ki waliwo ekifo mwe weddaabiririza bakiyita kubeerawo kwa Katonda. Obulumi bwonna obuyiwaawo, okutya kwonna okuyiwaawo, Katonda asobola okugamba ekigambo eki kikyusa obulamu bwo bwonna ng'ensi ne bweyogera ebigambo bingi tebikyakutuukako ku mutima. Mu bwompi afune closet atuule ku bigere bya Yesu. Omoyo nyangu yako, omoyo nyangu ya, omoyo nyangu ya, omoyo nyangu yako, omoyo nyangu ya, omoyo nyangu ya, omoyo nyangu yako, omoyo nyangu ya, omoyo nyangu ya, omoyo nyangu yako. Wow, this is nsitula ekika tulina 14 okubanga ate tumaliriza program ene yalivana nowadays. Present Lydian, I'm seeing a lot of people here. Nati in the sala agambye wow, you're blessing to me
webale kuweereza mukwano Grace MUGUME bamutana kintu Sarah. Someone here bamuyitse Nakai Susan agambye nti akwagala nnyo ali Saudi Arabia. Ani omulala wano bunch. Okay, wow, she's a great worshiper. May the Lord anoint her more and more. A lot of love to the Lillian. Kale. Tugenze nga tumaze okwogera oyogedde ku kono mutu alina loss of esteem naddala abamu nga alina okuyitibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo notugamba nti afune obudde ne Katonda praying mu mbeera efaanaganako bwetyo olina ennyimba nga mmeka so far? Obaziwera abiri zisukka Linga abiri mu bbiri awo weewati abiri mu bbiri there. Okay. What was your concert? Tugenda kukola concert. Bade manyi wakola yokko. Wakola yokko before. Yeah. Naye nga ministry etukola bulungi. Nakola bulungi. Kipya kikati ekiriwo right now. Ekiriwo kati. Bajita. Okay, before music ye abamufuna batya. Abamu Amina nyabo. Oh. Thank you so much. Amen. Amen. Amina. Thank you. Amina. Muna ngajali. Amina. Amina sebo. Amina sebo. Amina. Okay, Karim, kama kumsa nawe. Yes. Grace MUGUME. Ebibuuzo bingi naye obudde bo tewali. Naye nzikiriza Katonda tujafunayo n'obudde obulolera still. Bakita kweyabe twogere tunyumye music. Yeah. Yes. Naye nga kirungi nnyo tusanyusa okuba nga okyaliddeko wano this evening. And twebaza Mukama kullo. Ebigambo ebisembayo liri abantu bakuddiza right now. Then n'abamu ayinza okuba nga oli ayagala okubeera mukwano gwo ojja kumuwa ne kanamba ko. Basina bakwerabira kansooke ngabe ennamba yange amaanyi nti Mukama faayo Bayibuli egambye atandika omulimu omulungi mwesigwa okugutuukiriza ne bwe bibanga ebitakola Katonda akola mu makubo ne mu ngeri ezitali z'abaana b'abantu. Balinze ku Easter Sunday nesunze nnyo kubalaba mulinde music asinga ne kweza ennyimba abiri mumpagire Mukama abawe nnyo omukisa. Amina. Tusibe nnyo okuba nga obadde naffe this evening. Amen. Sigenda kusukawo wano mbagadde nnyo mwenna bentambudde nammwe kubeera gye twatandikidde speed ebadde ya kika kya waggulu naye tukkirize tutambulire kaawo okutwaliza awamu until we meet again. That will be tomorrow Friday. Wetuli paka kumacha overnight after Buzo Musumba beautiful fale gyokola emirimu tugiraba tugirengera ngama twero mukisakale. Amina. Yenze Billy Bryant of Uganda until we meet again. Takumira mpera bakumi ndira mbaya. Program Divine Melodies. You are watching BGPtv, The Father's Heart.
Inaman Ministries ekutusako Grace Mugume Monstula Mumbera live album launch ennaku z'omwezi nga 2 ogwokuna Easter Sunday ku kanisa ya UCC Kasubi okutandika sawa 9 ez'akawungezi okuyingira emitwalo 2 abatu mutwalo VIP emitwalo 5 n'emitwalo 10 VVIP emitwalo 5 emmeeza yakakadde awerekeddwa Pastor Wilson Mugembi, Twina Herbert, Joseph Ngoma, Sarah Serumaga, Favor Senfoma, Justin Nabosa, John Mary, Engina Brian, Jesse Victor n'abalala bangi. Ebisigadde kuba ku 077481343 biwagidwa UCC Kasubi, Inaman Radio, Sangu Stationers, Stable Christian High School, Gugude TV ne Blessed Gospel Promotions. Tekulina buyini kw'omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere era yanirize n'omulala byonna bya Inaman Ministries ekutusako Grace Mugume Monstula Mumbera live album launch ennaku z'omwezi nga 2 ogwokuna Easter Sunday ku kanisa ya UCC Kasubi okutandika sawa 9 ez'akawungezi okuyingira emitwalo 2 abatu mutwalo VIP emitwalo 5 n'emitwalo 10 VVIP emitwalo 5 emmeeza yakakadde awerekeddwa Pastor Wilson Mugembi, Twina Herbert, Joseph Ngoma, Sarah Serumaga, Favor Senfoma, Justin Nabosa, John Mary, Engina Brian, Jesse Victor n'abalala bangi. Ebisigadde kuba ku 077481343 biwagidwa UCC Kasubi, Inaman Radio, Sangu Stationers, Stable Christian High School, Gugude TV ne Blessed Gospel Promotions. You are watching BGPtv, the Father's Heart. Inaman Ministries ekutusako Grace Mugume Monstula Mumbera live album launch ennaku z'omwezi nga 2 ogwokuna Easter Sunday ku kanisa ya UCC Kasubi okutandika sawa 9 ez'akawungezi okuyingira emitwalo 2 abatu mutwalo VIP emitwalo 5 n'emitwalo 10 VVIP emitwalo 5 emmeeza yakakadde awerekeddwa Pastor Wilson Mugembi, Twina Herbert, Joseph Ngoma, Sarah Serumaga, Favor Senfoma, Justin Nabosa, John Mary, Engina Brian, Jesse Victor n'abalala bangi. Ebisigadde kuba ku 077481343 biwagidwa UCC Kasubi, Inaman Radio, Sangu Stationers, Stable Christian High School, Gugude TV ne Blessed Gospel Promotions. You are watching BGPtv, the Father's Heart. Tekulina buyini kw'omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi.
ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere era yanirize n'omulala byonna bya Inaman Ministries ekutusaako Grace MUGUME Monstula mu mbeera live album launch ennaku z'omwezi nga 2 ogwokuna Easter Sunday ku kkanisa ya UCC Kasubi okutandika ssaawa 9 ez'akawungezi okuyingira emitwalo 2 abatu mutwalo VIP emitwalo 5 n'emitwalo 10 VVIP emitwalo 5 emmeeza yakakadde awerekeddwa Pastor Wilson Bugembi, Twina Herbert, Joseph Ngoma, Sarah Serumaga, Favor Senfoma, Justin Nabosa, John Mary, Engina Brian, Jesse Victor n'abalala bangi. Ebisigadde kuba ku 0777 Biwagiddwa UCC Kasubi, Inaman Radio, Sangu Stationers, Stable Christian High School, Gugude TV ne Blessed Gospel Promotions.